Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwala musiza wanafe mwena wa Salamu TV. Tuwaza jonaje mukoze banga lino amanyazi Habibu sema kuna programu yafe nkolagana ka programu ntu yana mukadde wa Sheikh Abubakar Yusuf Musoke ndatunule nkolagana Allah bayaga tuberenga tukolagana naye ate tukolagana tutya ne banafe seka nkwaniriza kusawoze ko tulaba banafe mwena bali eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wa Sheikh Abubakar Musoke tula ku Salamu TV tuwangala mu nsi eno gye tuwangala mu nga teri asobola kuwangala ika tuwangala ne banafe naye mu mpangala yaffe nga bwe twabategeeza bulijjo nti tuwangala mu ngeri ya sumbuusa tulina Allah subhanahu wa ta'ala nanyi ensonga zonna agula tusa mu nsi muno tulina okubeera ntukolagana naye ate tulina okubeera tukolagana ne bannaffe. Kiba kirungi nnyo okwongera okunyweza enkolagana yo n'oyo ali waggulu olwo omutima gugonda n'okolagana bulungi ne banno kubanga omanyi waliyo akubala waliyo atunula buli kyokola. Sheikh subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu ensonga zonna tulina mutegeera tutya tusobola okubeera tukolagana naye bulungi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kibuzo ky'obuuza kirungi nnyo kikulu nnyo naye ng'ate kizibu nnyo kubanga kasookedde ensi ebeerawo oba kasookedde atonda bantu n'abassa mu nsi. Abantu emirundi mingi bamanya nti Katonda gyali. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda banakuddamu nti ani Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ekizibu tayagala kukoma ku kumumanya bumanya nti waali. Ayagala okumumanya nti gyali aweebwe n'ebigoberera ebigendera kukumanya nti gyali. Ekigambo ekisooka ekikulu kubanga bino byonna bye twogera byakugezaako omuntu kumuzza eri Katonda w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Naye omuntu obwabanga oyagala okumanya ekiri ebbaliwo wandisaanye osooka okwemanya gwe wennyini. Kyobala omuntu singa weetunuulidde n'otunuulira engeri gye watondebwamu n'otunuulirwa ebyentu by'ofuna nga sibivudde mu mikono gyo nga tekisookera ddala bwekyo ekyengera ky'obuwangaazi n'okuba nti ate oli mulamu mu buwangaazi obwo n'ekyengera ekira Katonda n'aba nti yakuwa amagezi ng'otegeera n'akwawula ku bitonde ebirala kubanga waliwo ebitonde ebirala nga byo biramu biyitibwa living things naye nga tebijulukuka mu kifo buli kintu wekibeera. Ne wabaawo ebitonde ebirala nga nabyo biramu naye ng'ate byo bikola movement nebidda wano nebidda wali nebidda wali naye nga embeera enzibu bw'ebijjira bigezaako bugeza kudda mu bifo ebyo Katonda byeyateekawo edda nga biyamba ku mbeera enzibu eyo ebizeewo. Mu bitonde kyolaba tuga nti eziti chimpanzees ebituliraanye ennyo mu kutegeera ebyo bigezaako ne bisereka awantu enkuba bwe begenda kutonnya enkuba ereme kubiggwerako. Gwe Katonda omuntu gwe yawa amagezi agasukkiridde ku ebyo byonna okola kinene okola shelter ng'eri permanent yalubeerera. Akati amagezi ago Katonda gakuwa wali badde weebaza n'osiima Katonda ndinga nkwebaza okuba nti gwe watonda ebitonde byonna n'otonda mu biri ebirala ne babiyita living things naye nga tebisobola kujuluka mu kifo bibeera ate n'otondawo ebirala nga biraba obuzibu nga ffe tubiraba ng'abantu naye nga tebisobola kujulukuka mu mbeera gye birimu nebikola nteekateeka eri permanent nti ejja kubiyambako mu mbeera ng'ezze ng'efaana bweti. Omuntu gyakomya okukozesa amagezi ge gyakomya okweyamba nga yeeteekerateekera embeera embi ebe eguddewo eyabigwa bitalaze oba eneddako ng'agimanyi tubeerera embeera ekyuka n'ebeera bweti n'ebeera bweti. Kyova olaba omuntu ate olw'okuba nti muntu Katonda yamuwa amagezi agamba ne bateekawo nti kino ekitongole kya mbeera singa ebezze nga mbi ebigwa bitalaze. Ekizibu ekibeera mu kitongole ekyo
kwe kuba nti ate kitunulwamu nga mu kyaji temuli kantu naye nga akati wali badde oddayo emabega noga nti tukozeseza bulungi amagezi gaffe wano lwaki enjuki yo ekyaji tikisangwako nga kyereere era ono omunyazi omuntu naye nga tesi munyazi mubi kubanga Katonda yabitutondera buli lwamanya nti ekyaji ezo enjuki ebbanga lizimazaawo ekyaji ekyo kiba nga kijjudde tayinza kusanga nga kyereere zo tizituulangako nga tizikola kyeziteekeddwa kukola kale n'omuntu yali badde embeera ng'eyo agikozesa kyova olaba bw'aba takola ebyo bimusuubirwamu abazzeeyo era wagamba nti ulaika humu kal an'am abantu abatakola bye basuubirwamu kukola balinga bisolo bal hum adhallu sabiila sinakindi ebisolo bibasinga kubanga ekisolo tikiyina magezi genkana ga muntu omuntu asuubirwa okukola ebintu ebisaana ebijja mu kitiibwa kye ng'omuntu kyova olaba yali akulaga obubonero obulaga ekitiibwa kya Katonda n'obuyinza bwe n'okubaawo kwe yakugamba nti wafi anfusikum afala taakirun mwe mwennyini singa mba mwetunuulidde ng'abantu mulimu obubonero oba ekyokuyiga ekyali balaze nti ddala Katonda ow'ekitiibwa waali singa gwe wetuna n'omanya n'oga nti bwentambula emmotoka gye bakola teza kutambula myaka 3 ng'emipiira kugikyaliko okiwulira emmotoka eyo gye bakola yeetaaga oyiro nga bateekamu muteeke oba okumukyusa naye omuntu ojja n'owangala emyaka ne gituuka na 6 nga tebakukyusizza kirimu wennayo gwe ono wa sayansi yakuga nti Katonda yassaawo sisitimu nti oyina bu cells bubuyita white cells oba red cells obukola ki obugenda nga buseera buzaala buleeta ebipya buleeta ekipya obukola omusaayi bujja bugukola nebujja nebuguzza bujja kati ebyo byonna olaba wali baddeoga nti ani awo aleeta cells ezo olwokubanga omuwala bwagga nti albaratu tadullu ala albair omuntu amanyi ebifa mu nsiko buli lwolaba obusa omanya nti waliwo ensolo eyayiseewo bayinza nogituuma nti eyo nsolo gundi akati gwe n'olaba ebyo byonna ebikuliko n'obeera nga toyina paati gye bakyusa kuggwe okumala emyaka 6 n'ow'ensanvu n'ow'ekyenda n'ow'ekinaana nze jjajjange azaala mmange yafa ng'alina emyaka 10 n'okusoba naye tiyavaamu linnyo na limu gonna ng'agalina era agenda g'omuttaka kati ebintu ng'ebyo tebikulaga nti waliyo ow'ekitiibwa ow'enjawulo akola ebintu ebifaanagana bwe bityo obubonero obwo akati ebintu ebyo osinga bikuyambyeko n'otegeera nti gyali oteekwa okumanya nti ayina ekifo kyanjawulo mu bulamu bwo bw'abanga alina ekifo kyanjawulo mu bulamu bwo weebuuza aŋŋamba ki era njagaza ki n'ogezaako okukola ebyo by'ayagala obenga okola ate mwattu yatwangwiza takalubiriza atuga nti bwe mbanga mbaganye ebintu kyonna fantahu mukireke naye bwe mbanga mbalagidde kukola kintu fa atu minhum mastataatum kolangako kyoba osobodde ekiri mu busobozi bwo nga bw'osobola kyobola ino olina kutumusaba rabbana la yukallifu llahu nafsan illa wusaha katutegeeza Katonda tawaliriza muntu kukola kintu kyatasobola buli kyetulagira okukola yalaba nekitujamu tukisobola tusoma la tuhamilna ma la taakata lana bihi totutikka kyetutayinaako obusobozi naye takitagiraki kuzira kwaya gye twakasoma eri takitutikka kulwokubanga raufun biibadihi alumirwa nnyo abaddu be rahimun abasaasira rahmanu rahimu ye musaasizi ow'ekisa ekingi ennyo asaasira abeeyisa obulungi n'abateeyisa bulungi ye yooyo nga tuli mu bulamu buno obwensi tasiba ayonoonye n'atayonoonye tavunaana ayonoonye n'atayonoonye bonna abaleka era kyova olaba bw'aba ayogera ku bino ebiri mu bulamu bwensi agamba
byammwe n'abantu balamu bakkirizibwa okubikozesa maadaama nga biri halali khalisatan yauma alqiyama bigenda kubeera byabo abaali abantu balamu ku nsi ku lunaku lw'enkomerero naye wano ku duniya abantu bonna bagira ki kyobalaba Ibrahimu bwe yali asaba nti gabira mu baana bange man amana minhum billahi yamugamba nti waman kafara n'atakkiriza kugondera mateeka gange naye muwa ebyengera naye ngira ki muwa kwegamba ku nsi ffenna tugira ki Allah atuwa naye nga mu magezi ag'obuntu twali badde tumanya ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ayina ebintu bye yateekawo nga biyamba ffe okumanya nti ddala obuyinza ayina bungi kati nga bwagamba alam tara anna allaha yuliju llaila fi nnahaari tokiraba nti katonda ow'ekitiibwa awa tokimanyanga tofumiitirizangako noga nti kintu kyo nakikola atya ndi katonda ayingiza ekiro mu budde obw'emisana wayuliju nahara fi llaili ate nabuno babuggwawo bw'emisana ayingiza emisana mu kiro walimu aya endala kugamba yatulubu hathitha ekimu kiryawo kinnakyo stilithly nga tikirabika toyinawo oligamba nti layini y'emisana ekoma wano ey'ekiro neeyingira omanya nti bwagala kuziba naye tomanya nti ddala buno walumye wabula bujja mpolampola weekanga n'owangaala emyaka 6 ng'ekyo tokirabanga bwe kyapeninga tosobola wabula ogenda okulaga nti abayi bugize eki buzibye akati engeri gyakire singa muntu yali akikola waliwulidde ng'ekijji kyekoona ti nti agaddewo obudde abwawudde naye bwatyo si bwakola naye wasakhara shamsa walkamara yaddira enjuba n'omwezi n'abissaawo ne bitambulira ku ngeri gye yasalawo bitambuliremu mwe ne bibeera nga bibagondedde okutuukiriza ekigendererwa mwe kyemubifunamu omusana n'obukiro ogwo era anti gwe musana n'ekiro n'enjuba n'omwezi mu mbala gy'oba oyagadde okuyitamu byebikuyamba okubala n'okumanya enjawulo obudde obw'emisana n'ekiro kubanga it is simple ekitundu ku nsi ekiba kitundudde ewali enjuba kyekibeera mu budde obw'emisana naye engeri gyekiri nti kiva mu kutambula siggali kati gwe tunulayo nga bakuteekawo obutereevu bwe bati naye nga gwe otambula nga weekyusa kati otandika mpola okuvaako ku njuba oba n'ojja mpola ng'ojja gyeri ojja ogirabe kwekirege makulu gayo eri nti yatulubu hathitha ebyo byonna ekibitwogeza kumanya Allahu subhanahu wa ta'ala bwe kiba nga tikikumalidde gwe wennyini okuba nti muggwe olabamu ebikulaga obuyinza bwa Katonda n'obusobozi bwe tunuulirako ku bitonde ebirala kubanga byonna yagira ki kubanga akugamba nti eggulu n'ensi byali ekintu kimu fafatakata nebigira ki fafataknahuma netugira ki n'abibajjula okwanjuluza oba otwala mpola naye alfatik wabaawo okupasuka okubaluka kyova olaba ebanga banga ekibaluka bubalusi ekyo nekivaamu ki ekirala naye kati wano wetwogera wano akulaze ngeri gyaleetamu ekiro n'emisana at the same time nakulaga ekikola ekintu ekyo nakyo nakyogerako enjuba naki n'omwezi kyobola mu ayiraga nti washamsu tajiri limustakarin laha enjuba etambulira mu kifo kyayo ekyagibwebwa walkamara kaddarnahu manazila nga n'omwezi twagugerera ebifo byagwo mwe guddukira wa kullun na buli kimu ku ebyo byonna byolaba biri mu space fi falakin yasbahuna biri mu bbanga bigira ki biwuga nga bitambula mu ngeri ya mirembe tebikoonagana buli kimu kiri mu kkubo lyakyo bwe kitambulira newankubadde nga ate ensi
etambula nga edduka nga yeetoolola yennyini yegira ki ekyuka ate netambula nedduka nga yeetoolola ki enjuba na buli zonna byonna Katonda bwati byagira ki yabaga nti wakullun byonna ebiri mu space byonna buli kimu fi falakin yasbahuna biri mu bbanga bigira ki biwuga kati okuwuga okwo kikulaga kubanga omuntu abawuga mu nnyanja si kyangu okutomeregana nabiri biri mu space bigira ki biwuga kati tekikulaga ekyo nti waliwo aswane eyakola ensonga ezo alkadir omuyinza ekitogeza bino byonna singa omanyako ekimu ne kiba kimu nga kyekikumatiza omanye nti ddala yeye yekka yasaanidde okubeera nga kyetuva tumuga nti ku triangle yaffe yali waggulu eri bw'obanga ozimba nkolagana nga tonnaba kuzimba nkolagana na muntu omuntu ayinza okugambako nomugamba nti twala eri omuntu ayinza okugambako namuga nti kanofuukiza nomuga nti obadde ogamba ki oba fuluma ondabe onjoze nnyo ebbanga lino naye oyo afaananye bw'atyo okuba nti yatonda ebintu ate nga talina waatuula nti ali wano nti enjuba baga nti yakira simanyi kuba obungi bwaki byonna byonna byebwogera ebyo talina woomulabira nti aseesaamu talina waalabirwa nti ayongeramu fuel wadde okulaba balagidde oyinza okuga nti alina obuyinza obutuma naye ekintu nekyakira ebbanga eryo nga singa tekiriiwo tetuyinza kufuna bulamu si ffeffekka wadde n'ebirime n'ebiramu byonna ebiri ku nsi nenga obulamu bwaffe buli connected ku njuba kyokulaba n'abantu abamu bagisinza despite the fact science alimu baali tebamumanyi bwe basalirawo okugisinza nga tebalina kumanya science aconnectinga nabo singa baaliwo okusalaiza baaligize eki baalyonoonese nnyo naye ffe tukugamba gimanye ekitiibwa kyayo nti ekifo kyeyina mu bulamu bwo ne mu bulamu bwa buli kintu kyonna omanye n'ebirala byonna connection gye birina ku bulamu bwo naye kyoba otya si byo weewuunye otye oli eyabikola omanye nti ayina ekifo kyanjawulo nnyo mu kubeerawo kwa buli kintu kyonna era ng'alina ekifo kyanjawulo nnyo mu kubeerawo kwe gwe ng'omuntu omu ate abantu tujja oluusi ne twerabiramu tuwaana nnyo abantu abakoze ebintu ebyenjawulo bantu bannaffe omusajja akola kompyuta omusajja akola ebyempuliziganya kandi batudde nera ebifaananyi bitutuukako bantu boogera ne twewuunya ebyo naye bya Allah ebinene kyekyo kyenyini so ng'ono omuntu kakola katundu katono nnyo aba ayambye just one side mu bulamu bw'abantu naye nga waliwo ne sides endala zonna naye Allah subhanahu ate omuntu akola ebintu ebyo omulaba nga akulungutana kale kibalwanya mu nsi zino zonna kunoonya raw materials omukolebwa ebintu ebyo nga tinga zairi gye bagamba waliyo kino waliyo kiri ebiyamba kukola kompyuta n'ensi endala zibiina naye nga kyenjagala okugamba ye Allah subhanahu wa ta'ala kyekimuyitisa albadi' atandikawo ensonga zonna olwokubanga ono akola atenderezebwa okuba nti yavumbula okuvumbula kitegeeza waliwo ekintu ekiba kiri nawe kiri nojja gwe n'okigwako kiri wano oba nti bwenkola kino na kino nzijamu ekintu ekifaanana bwe kiti naye Allah subhanahu wa ta'ala albadi' ekyo twali mutuweza kiyita kukituuma yenna atandika ekintu nga talina kyasookawo nti alabirako ate akola ekintu nga teetaaga raw material nti mwakikola oyinza okuga nti yatonda omwana Adamu ng'amugja muki mu ttaka ekyo yakikola kuyigiriza gwe nti ebintu by'osanga nga biri raw osobola okukozesa amagezi go n'ogatta n'ojjamu ekintu ekirala naye nga ku ye si bwatyo si bwe yeetaaga innama amuruhu idha arada shay'an kubanga ye bw'ayagala ekintu nti kibeewo akigamba bugambi nti bba ne kibeerawo otherwise yalibadde nga atudde ng'alina ebintu byakolako saidi byamaliriza alinde ate alyoka agende ku kintu ki ekirala. Salamu TV ko oli program gyoliko program enkolagana nga enkolagana yaffe ne mu kifaananyi wataatu n'okugira ntuginyweza nga tutegeera buyinza bwe onategeera buyinza bwe Allah bwalina
kijja kuyamba okubeera nti okwatagana bulungi mu byonna kutegera nti nanyini buyinza era nkujjukiza nti kaweefube agenda mu maaso okulaba nti tufuna ku mpeereza okutaasa obulamu nze naawe oba n'oba omulala nga tugenda kubeera nga tugaba omusaayi kutandika ennaku z'omwezi 17 omwezi guno okukoma nga 21 enteekateeka eno enteekeddwamu amaanyi aba Uganda Muslim Broadcasters Association wamu ne bannaffe aba Blood Bank nga senta zetutaddewo tulina senta eyewandegeya ku masjid tulina senta Constitutional Square tulina senta Gaddafi National Mosque Enrico Tax Park wamu ne Kamoocha ku katale tujja okusinda kubanga tugaba omusaayi kale vaayo gwe nange tubeere nga tugaba omusaayi gujja kuyamba gwe obanze kaseera nkatuuse nga tugwetaaga kubanga tulina tujja gujja Mungu yenanyini kubeera nti yagutuweera nga tulaze ku buyinza bwa Mungu teri asobola nti bakoze omusaayi egindi kuba naateeka mu muntu gwina kuba guvuddemu gwe gujja okuyamba nze n'omulala tutambulira awo binillah enteekateeka eno tugisaamu amaanyi etandika nganakumulako banaffe abakyatula ku Salamu TV tukyagenda maaso na programu yaffe enkolagana ndi Habibu Semakula ne mukadde waffe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke nga tutuli ku nkolagana wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala ekkubo tuyinza okuyitamu okubeera nga enkolagana eyo tugituukako ekkubo ly'okumutegeera subhanahu wa ta'ala n'ebyo bye yakola obubonero bwe bwalina n'ogamba nti ddala ono yasaanidde okubeera nga tukolagana naye n'okukkiriza ebyo byonna byatulagira okubeera nga tukola obubonero obwo abantu babulaba naye ensi seeka bwe zeetambula ng'ekula awo n'obubonefu ne bweyongera ebintu babitwala nga bya bulijjo oli bw'asoma ennyo alaba nti mbeera bwe tolina okubeera tadda mu kunoonyereza ki ddala Mungu kyali bwe birina okubeera kugamba takiraba nnyo era bagamba abantu abamu abazze ne basoma ddala ebintu bino ebyekizungu abamu nga tebakoze risaaki bw'asoma baseminagala n'asoma nebamutikira n'afuna PhD n'asoma n'andika byawandiiseeyo n'agenda nga promotingwa n'afuuka professor n'ebirala abamu bagenda ebya Mungu babivaako kiki obubonero buno bubatagalako ffe betulaba nga ddala Mungu yenanyini buyinza byakola teryasobola bikola ekisooka kibuzo kirungi naye tukityamu kubanga waliwo predetermination ya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu gwe kyosuubira nange kyenaalisuubidde nti omuntu gyandikomye okusoma okwetegereza information ekigambo kyenkozeseza omuntu gyalikomye okuŋŋaanya ebintu ebyenjawulo byategedde buli gyalikomye okumanya ebintu ebyenjawulo ffe tusuubira nti kyalibadde kimuyamba nnyo nti gyeyandikomye okumanya Allah subhanahu wa ta'ala naye history repeats itself omusango omukadde gwe gusala ki omupya gwe kyenjagala omanye nange naffe twonna tumanye kwekuba nti shaitaani tebangako nsiro shaitaani yali ngezi era kyova olaba Katonda bwe yayogeranga nayo ku bino ebyokuvunamira Adamu yayogeranga naye aleeta rizoni naye nga ne shaitaani egira ng'eddamu omuntu gyakomye okugatharinga information tikitegeeza kubanga mwe bantu ba research ogenda n'oga nti omuntu omuwadde alina ekintu kyayagala okumanya ye topiki bw'amala okuba nti ayagala okukimanya ateeka okuba nga alina methodology gyagenda okugoberera nga anoonyereza ebintu byanoonyereza si byetwogerako wano betuliko kati topiki yakuba nti twajja tutya tuliwo tutya tube ani atubeezaawo kakati methodology wedda byetwogera that is the methodology tutuuka tutya okutongozaawo one special power nga yeefuga yeteekawo buli kintu kyonna linnya kiryonowa power eyo naye okutongoza nti waliwo ekintu kimu ekikulembera byonna kati bw'omala okumanya ekyo omufunye etopic ogirina methodology ogirina otandika n'okukozesa okola literature review which we are trying to do tusoma ku bintu bino nitulabe ebyogerwa ku kubeerawo kw'ebintu byonna nga tujja tudisqualifying ebimu tusobole okusimbawo ensonga
ewulambulukufu nti kino kyeki ddala yonaasaanidde naye kaakati ne shaitaani bina byayitamu era oyogedde kino netulakuddako noyagala okutuuzayo nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam mu kunoonyereza kwe yagendanga adisqualifying ebintu ebimu nti oyo enjuba eyo nti yesingira agenda okukizuula ng'alaba nti kaakati omuntu bw'ojja n'okola research research bw'ojja n'omutuusa eno ogenda ku data collection you collect your data no collectinga kukunganya information okunganya information kintu no analyzing that information kintu no kola conclusion kintu kakati bino byonna bye tulimu shaitan waliwo okumanya okitiibwa ani owekitiibwa bwe yalagira shaitaani efunamire Adamu yagamba nti nvunamira ntya omuntu gwakola mu ttaka ng'ate nze wantonda muki muliro awo ali ku ddala lyakwanalayizinga littaka ono muliro of the two ku bibiri ki ye logiki ye emulaga nti kirimu ki ekintu mwe kiva kyekiditamininga ekitiibwa ky'omuntu kyakiri kirala oba importance yakyo bava mu kiggwe so nga ojja kwesanga ebintu bomu ezisinga okuba ez'omutawaana teziva mu bintu binene kubanga atomic eva mu atom ekintu si ekintu ekibeera nti kiri awo kiyitidde okuba nti kinene naye ate bagenda okulaba ne bagendako ne wansi ne bagenda ku nuclear which is smaller than this so ekintu okuba nti kimanyiddwa n'obunene bwakyo kyekifuula otherwise enjovu yali badde nga yefuga ejjango naye empologoma gye bagamba ye king of what of the jungle nga bamaze okwanalayizinga basurvivinga batya bedefendinga batya enjovu bwebenoonye emmere ebonaabona etya nti omuddo ebisubi by'obuti byonna bisanga biri awo naye alina okubalogoba ku misinde naafuna kyanaalya kaakati nga tuddayo eri n'olwekyo ebiri kitwogeddeko osobola okuŋŋaanya information naye nga tosobola kujanalayizinga kyolaba Allah yagamba nti abantu abamu babeera kamathali lhimaari omuntu ajja n'afaananako ng'emmotoka yahmilu asfara trailer yeetikka ebitabo n'ebitabo naye teyinza kumanya kirimu kati n'omuntu ayinza okuba nga ali bw'atyo alina bingi analysis nemulema kyekikulu kasita olemwa okuanalyzinga ekintu ovaamu ne ansa enfu ekiwulidde kakati shaitan kyevudde egamba nti abantu bagobuuza tya abantu abangi babula batya shaitaani nga ye mukulembeze w'ababuze eyirimu si kyekikulu okuŋŋaanya wabula engeri gy'osengejjamu by'oba okuŋŋaanyiza n'engeri gy'obisengekamu nekikutuusa kumanya wano kyevudde tukugamba tunuulira kuba nti ekiro akiyingiza mu musana omusana n'aguyingiza mu kiro tunuulira n'enjuba n'omwezi kullun yajiri ila ajalin musamma buli kimu ku ebyo n'ebirala ebifaanana n'omuntu yennyini na buli kiramu kyonna ekiriwo na buli kitonde kigenda kubeerawo okutuusa ku kiseera Katonda kye yakigerera bwe kiba nga that is the case nga kitambula ila ajalin musamma wateekwa okuba nga waliwo ekirala ekigenda okuddirira kubanga wano mwaye naakugamba bwakoma atakoma akugamba ndi buli kintu kitambula ila ajalin musamma okutuusa ekiseera ekigerero kirigira kituuka naye era mukimanye wa anna allaha bima taamaluuna khabir Katonda amanyidde ddala to the bottom byonna byebugira bimukola ekitegeeza bino byonna byayogedde ebyekiro n'enjuba n'emisana okuyingira mu kiro n'enjuba n'omwezi byonna byogedde kulaga nti that is the determining period ekiseera kyoyinza okumala ku nsi
naye during that period buli byonna byokola katonda ababiraba kyola yakutsa yateekawo atidun nani ne rakibu bawandiika waman yamal mithqala dharratin khayran yara buli kantu konna kokola ogenda kugira ki kasangayo kubanga ono akutunuulidde ali khabir asobola okulaba ekintu newe kibanga golooza nti okikwesiwa tolina kyoyinza kumukwekako buli kimu akiraba walillahi lmathalu lala katonda tasaanya kubiwako bifaananyi naye tubikuba tusembeza okutegeera kwaffe bakugamba bavuga ennyonyi ne bamanya amafuta agali mu ttaka ne bamanya neggolodi ali mu ttaka naye nga tebasimyeko balaba bulabi balina gajeti zaabwe zitamika nti quantity eri awo emala eri viable for commercial purposes basime wali weebuli naye butono omuntu obuntu nga nenkya naye afa n'avaawo bw'aba asobola okukola ekyo fakaifa bilkhalik y'omutuuzi omugamba ki nga byonna ate n'ebyo byonoonya ye yabiteekayo n'olwekyo kyavudde akugamba nti bino ibaara and time bino bitegeeza kiseera buseera ensi byegenda okubeerawo na buli kintu kye bigenda okubeerawo naye don't forget ndi katonda buli kyokola akimanyi ekitegeeza kirikodingibwa ekitegeeza tuyina gye tugenda okulaga nabyo bwemala okutegeera sheekhe obubonero bwa Mungu subhanahu wa ta'ala nga bwobutumenyedde ebimu ku bwo kubanga bungi nnyo nsaanye kukola ki ekyo aya eddako dhalika ekyo that is omanye nti bi anna Allah huwa alhaqu kwe kumanya nti Allah katonda ye mazima yateekeddwa okuweebwa ekifo kiribula kyetunoonyerezaako ekyenjawulo wa anna ma yad'uuna min dunihi albatil ebirala byonna abantu bewawammantamu asaba ono asaba oli asaba kino byonna batilu tebina makulu kubanga bwemba nze nsaba atavaawo wakubeerawo olubeerera nga n'ekitiibwa ekyo kimusaana kuba nti kikye yekka kubanga tewali ojja kuŋŋamba nti waliyo omutonzi ataliye tewali ojja kuŋŋamba nti waliyo omugabirizi ataliye tewali ojja kuŋŋamba nti waliyo asobola okutuusaawo ekizibu kyonna ataliye kati bw'abanga yoyo fa innahu huwa alhaqu yeye mazima yeye nannyini kuba nti yateekeddwa ekifo kiri kyobadde obuza tukole ki ekifo ekyenjawulo kisaana ye yekka byonna ebisigadde akuna tebina makulu temuli kubanga n'osaba omuntu oyogedde ku Ibrahimu yakola research falamma raa shamsa bazighatan bwe yalaba enjuba nga yeetadde naga nti yasookera ku munyenye naga nti oye katonda naye enjuba bwe yavaawo yaga nti nze saagala afirin siri kwabo bagwawo njagala alina okubaawo nga tavaawo omwezi yagenda okulaba nga nagugiza eki guvuddewo naga nti nagwo gugenze n'agamba enjuba naga nti ate ono yensingako n'obunene katonda yagenda okulaba naye egiza eki naga nti inni dhahibu ila rabbi sayahdini kangende eri mukama omulabirizi wange ajja kunungamya alina kuba nti yomu yetavaawo takola kino tagiraki tatukibwako kino oyo huwa alhaqu bino ebirala byonna naye ng'omuntu kyabuntu okumala okunoonyereza era nekyatuleseza topiki eno kugamba nti kozesa amagezi go katonda tomutongoza butongoza nga tomutegedde onooba otongoza kubanga okutongoza ekintu omala kumanya maanyi gakyo ag'enjawulo n'okibiikira okitegeera omala okukitegeera then n'okiwa a special position mukisaana okubeera ala ilimin ng'osinzira kumanya ng'osinzira kuki kumanya nga tesi kumanya bumanya wabula n'omatira okitegedde akati biri byonna byebasaba temuli era wasa okimanye nti anna allaha timazima ddala katonda huwa alaliyu ye yasinga okuba above each and everything yali topmost alkabiru yalina obuyinza bwonna toga ndi mukabiru ntikireza bunene oba mukulu buyinza ate akula nga avaawa ate agejja nga atandikira kuki kitegeeza kuba nti yasemberayo ddala yalina obuyinza alina power nagamba tunuulira akulaga nnyo ebintu
ebiyinza okukusembeza okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala okuva ddi n'okutuusa olwaleero transport means of transport nyingi nnyo ezibeerawo. Tulina emmotoka, bali balina ensolo, tulina emmeeri, tulina ennyonyi maato. Naye ennyonyi tekooya muntu, ennyonyi eyangu yokutula olugendo, ennyonyi ekutula olugendo emmotoka weetasobola kuyita kubanga bwetwa ku mazzi ekoma. Naye emmeeri gye yakubirako ekifaananyi kwe kuba nti etambulira mu mazzi, ng'amazzi bw'ossaamu akantu akatono ennyo kabbira, n'omuntu olugendamu bw'aba tamanyi kuwuga, n'okubeera kwokwe kungulu ku mazzi kulina ekiseera alemererwa okwewanirira. Naye ne bassaako emmeeri nga yeetikka tons ez'ebintu, n'etambula n'eva mu Amerika ojaga nti eyisa eri mabega nekandijje, n'eva mu Bulaaya nejja neekutula wano mu Mediterranean Sea, neeyita mu Suez Canal, nekkirira mu Red Sea, nejja neeyunga ku Indian Ocean, negenda mu Far East. Obeera embala myezi emeka n'engeri ku mazzi. Allah kyavaga nti akkiriza emmeeri eyo n'etambula mawakhiran fiha, nga zitambula zikola n'amakulaba weeyise ng'eri ku nnyanja. Totya nti waliwo nannyini yasobozesa gw'omuntu okukola ekintu ekyo, kubanga gwate osobola kuwuga n'ova wano n'otuuka Lake Victoria gy'ekoma. Akati lwaki tomanya nti waliyo obuyinza obw'enjawulo atugondeza entambula eyo? Kyavaga nti tolaba amaato oba emmeeri bwe zitambula mu nnyanja bini'matillaahi, nga Katonda ekyo kyengera Katonda yakibawa. Liyuriyakum min ayatihi, abasobozesa okukola ekyo mubenga mufunamu mulabamu ekyamagero kye, mulabemu obubonero obulaga nti waali, mufunemu obubonero obulaga obuyinza bwe subhanahu wa ta'ala. Okiwulira? Inna fi dhalika la ayatin, si kabonero tuli mu kyakuyiga kimu, mulimu ebyokuyigirako bingi nnyo. Likulli sabarin shakur, buli mugumiikiriza mu magezi ge ng'ate amanyi okwapreciatinga, yayinza okufunamu ebyo, yayinza okufunamu. Kubanga gwe olabye emmeeri ng'etambula, oyinza okuga nti etambula because baagikola etambula, enakola ekyo, naye ekikola etyo okutwala ttani ezo zonna ennyingi ng'ate bw'ossaamu akuuma katono kabbira. Amagezi ago agakola emmeeri esobola okutambula nga tebbidde ng'ate yetiisadaniza ebintu, togatendereza. Bw'oba ogatendeza gegavaawa ani nannyini nsonga eyo n'okizaayo, oba olongoosa enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde sewo? Tulaba muri Salaam TV tukwebaza okubeera nti okyatulaba, era twebaza mukadde waffe Sheikh Bakari Yusuf Musoke okubeera nga tuze eri mu subhanahu wa ta'ala tutegeere obuyinza bwe, tukolagane ne Allah subhanahu wa ta'ala gwe tumanyi. Bw'onaabeera ng'omutegeddemu ng'ojja kwanguyirwa, bw'onaabeera tomutegedde ekibuyaga ajja kutwala, kubanga Shaitani nga kyebyotegeereza kubuzaabuza n'olema okukola analysis okutegeera ebintu oba nabyo, naye okugjamu ekituufu kino kyemba ntambula nakyo, olwo Shaitani ekubuzaabuza kubanga naye ezimba jje lyayo eyagala ejje ddene nekwata obwonga nobiraba kifuula nenge no freezinga nti omusajja omukulu naye nakola kino nga tekyategeereka. Tukujjukiza nti mukuyambagana nga bulijjo banaffe okutwalira wamu aba Uganda Muslim Broadcasters Association nga wali wamu ne Uganda Blood Bank twatesiteese okugaba omusaayi nenno nga mwina omusaayi naffe abali eno tulina kuŋŋaanira wamu tubeere nga omusaayi guno tuguwaayo. Tukujjukiza nti 17 omwezi guno tugenda kubeera wali Constitution Square. Constitution Square awo tugenda okutongoleza ensonga eno, tugaba omusaayi awo, tugaba omusaayi ewandege ku muzikiti, tujja gaba omusaayi ku Gaddafi National Mosque, tujja gaba omusaayi ku Old Tax Park wamu ne Kamwokya Katale. Tubasaba mwenna tubeere nga tubeera mu bitundu ebyo okuva nga 17 omwezi guno gw'Olubereberye okutuuka ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwe gumu nga tugaba omusaayi, kubanga obwetaavu omusaayi we buli. Abantu baffe bangi balwala, tulwala ng'omusaayi gwetaagisa, obenje ku makubo bungi abanaffe abafunye wetaagisa musaayi. Olwaliro ayinza okuba mulala ng'enkyanze oba ggwe
kati okweteekateeka omusaayi gubeewo kijja okusinga okuba ekirungi tujaga nti akabenje buguddewo nti aye tugenda blood bank ejja gukuuma bulungi ffe singa nabeera naffe tuvuddeyo tubeera nga tuguwaayo. Sheekhe agamba kasimbayo nga tusiibula banaffe adde batulaba. Akati byonna byetwogedde ekitulina okujjamu kutereeza nkolagana yaffe ne Allah subhanahu wa taala. Kyava atukowoola natuga nti ya ayuha nnaasu, abange mu bantu bonna buli gwe yatonda ng'ali muntu, kubanga wano ekyavudde ayita bantu, buli muntu akozesa amagezi ge. Tayise bakkiriza, tayise baki bani buli yatondebwanga muntu aga nti ittaqu rabbakum, mutongoze Mukama mulabirizi wammwe. Wakhshaw, era mutye yawman la tajizi waladun an waladin, mutye olunaku omwana lwatagenda kugasa mukadde we, omuzadde tagenda kugasa mwana we, wadde omwana lwatagenda kugasa ani muzadde we mu kintu kyonna. Ate tobeeramu kubuusabuusa kwonna. Inna wa'da Allahi haqqun, Katonda buli kyagamba kijja kubeera bwe kiti, kiteekwa okuba nti kijja kutuukirira. Ate buno obulamu bw'ensi okulaba nti olina amaanyi, olina obuyinza, olya kyoyagala, ogenda gy'oyagala, osula Nakibano n'ojja n'obeera e Kampala, tubagayazanga obulamu bw'ensi, wala yagurrannakum billahi gharuur. Tiwali kintu kyonna kigayaza kisaanye kujja ku Katonda subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tulina kuzimba enkolagana wakati waffe ne wakati wani wa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga obulamu bwaffe okubeerawo kwaffe tikoma kubano ku nsi kukyatambula. Biri byonna oba obitegedde kati manyayo nakino nti inna Allaha indahu ilmu saa. Obulamu tibukoma wano. Katonda amanyi olunaku luli lwali twetaaga kugenda mu maaso ge lulituuka ddi. Nga bwe kiri nti yamanyi enkuba eneetonnya mu bungi ki, eneetonnya ddi, eneetonnya wa. Era yamanyi ebiri mu nabaana, omwana oyo alimu myezi 9 anaagiweza alyoka azaalibwe muwala mulenzi oba taagiweze. Era bw'anaavaamu anaawangala ng'ekimusuubirwamu nti awangale ng'abantu abalala. Naye kyala mumanye nti wama tadiri nafsun, omuntu tamanyi ekyanaafuna enkya, ng'era bw'atamanyi nti wa gy'agenda okufiira. N'olwekyo mumanye nti inna Allaha alimun khabirun, mukimanye nti Katonda amanyi nnyo, khabirun, ate amanyidde ddala, tewali kiyinza kumwekwekako. N'olwekyo tulina kwewaayo eri Yesu subhanahu wa ta'ala nga tulongoosa enkolagana wakati waffe naye. Omanye hakullahi Katonda kyakubanja nga naye naawe olyoka osuubire kikyateeka okukuwa in return. Tukuyanza mukadde waffe olakubeera ng'ozze n'otusomesa tubaza bannaffe mwenna abadde nga mutulaba. Awasiikanye Allah subhanahu wa ta'ala nate omundi omulala nze Habib Semakula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.